kati ono omuwala ono ayina otegeera Lutaaya moved on okujjako omanyi waliwo embeera ebeerawo tuyinza onnenya nice nga Lutaaya akyasabiriza ng'akyamubbirira katono naye n'amuleetera okulowooza nti anadda nga kati nice agenza olaba Lutaaya takyajja n'akola ki n'atabuka. So abantu kye mbategeeza, people fall in love and out of love. I know it is hard to take in nti omusajja akukyaye omukazi akukyaye naye weekwatekwate weeyoleyoole moving on. Move on. Ne bagamba akakagambo mukoogera naye kazibu nnyo. Olina okukeemanyiiza naddala bwe kibeeramu omwana. Kuba ono omwana kati it's no longer about you and the other idiot. Mulimu omwana. Abafuuse idiot. Omukazi bw'omukyawo embonaabona gye yabonaabona Katonda n'amubonekera. Kati ebitaala byamubalulya ebitaala biyitadde. Ate awo babanga mutaani wa Kyefali agenda kulya ate taatawe Jeno. Kati wano olowooza wa presidential advisor n'abuvaako. Ate sitategedde. Taata mulamu. Taata we yafa. Bagamba yafa mu 90 oba 80. Naye yafa. Se nno nabadde mmanyi waali. Bagamba yafa 98 oba 99. This must be ECOP on set. This is another ECOP crime. Oh yeah. I love it when you kiss this. 3 years of TikTok night ku Independence Day nga mwenda October 15 kuza cruise Sabuka nga mwana muwala the stage queen agiswaga 256 abalaga kutalina eno TikTok night form wange yabanene tosuwa aba TikTokers abayimbi abazanyi ba comedy abakabi mu ggwanga n'abanene ba business ku TikTok bagenda kubeerayo ne bannakatemba bonna tugenda kujaguza emyaka 3 ejja agiswaga 256 ng'ategeka TikTok night okuyingira silver emitwalo 5 emmeeza ya gold ey'abantu 5 ya mitwalo 5 ate emmeeza ya diamond y'abantu 4 ya bukadde 2 tosuwa abakabi mu TikTok night ne agiswa 256 muza cruise Sabuka ku Independence Day nga mwenda October 2025 byabanene 3 years of TikTok night spending over ebyano bitulabako biba bitwesunga nnyo. The short and big shot. Omumwa gunfukidde omumwa Zubeera. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Baba wa sugar teyamweganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebaba TikTok. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fine. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy.
From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Akigudeko ku Executive Media. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Neze mbozi betuziwulira bino ebintu ffe betukuze tuwulira musimaya oli muganda wa maama wo simaya oli maama wo yamuzaala bikyakola amakulu bibadde bikyakola kuba kati oli baaba nga maama woono muganda wo ate weegatta otya ne mutabani we andi kati olwo ng'abaana baffe tubagamba ewaka tebavaawo baleme kyala awedde oli ng'akunyumiza ng'omukozi yamukwata sengaawe tukoleko nga taddamu ankalaika okuba yavaako ayogera kaama kyakituuseewo. Okay. It's the short and big show. Mukwano teweegolola leero oyambadde vest. Bulijjo nyambala vest. Nze sobola mbeerawo nga sambadde vest. Luli ani yeegolola ne tulaba ebyoya yali ani? Mutyaba. Mutyaba. Anaaye. Gomo. Ne tulaba Gomo. Ngamayo ka biscuit kankani. Kamaleewo. Kati olwana kamalawo nti kye? Olwana kamalawo oba? Olwana kamalawo tukole. Nga siraba kitambula. Tugende mu maaso. Era kati omuntu wanaatambulirawo ko. Nakoye juice wa wanandeetera typhoid, food poisoning, n'ebintu ebirala ebiringa ebyo kati juice ntumya mutumye. Juice omutumyawa? Mutumya okuva ekkanya. Bakola fruits nga ziwera tebaziyiwa amazzi mangi ng'owaawa. Aliwa juice. Ono Fruitdale. Omukulu omulabye. Naye bamanyiira. Azitandise ku makya. Sawa naadde agera zikolera eri ne muka Kasuku ajja. Ko ye. Totumanyiira. N'amuleeta wano. N'atumya obuugi, n'atumya zichapati. Yadde tuwaayo yadde akantu. Oli otya? Genesis story otya. Okyali mu Bungereza. Si Bungereza. Tewawummulamu yadde musiru gwe. Ndyawo ndowooza. Ogenze kwebaka bw'ava wano wagamba mpulira bubi. Nagenda ne neebaka. Ate ekiro ngenda okulaba oli mu bbaala. Nali nkola. Tomanyi gundi yansayininga Jack Daniels. Ate gundi. Jack Daniels ne Bereya ndi nabo. Ebimu wamu. Si bye bimu naye bonna bansayininga. Olanga emyenge gya mirundi ebiri. Kati eri champagne eno whisky. Bintu bya njawulo. Ninayo n'ababbi ab'engendo sayininga nabo. Koonyo omwenge. Awo n'amala bakolemu Kasuku bbiya.
oberenga kafeero kati kyekyo ekigenda okukutulanga walagi kale kyekijja kati neŋŋenda nga nina okukola senyiga nnuma actually si senyiga naye gondi nina blocked nose empewo wagambye olwatuuka ku kisaawe wana ennyindo ne zita anne zita naye tezaata like you know this is not a machine nti when you clear system yonna neclearingirawo nekitereera this is a human being so the human body has a way it works. I don't know you because well you went to Salafa and all that those schools. You don't understand that the human body works under processes. So that's why I'm telling you. So what this does for me as a person is I'm trying to unblock the nose. So it's chaining through small. Nakaguze wali chanja. I got it from. You thought it's from abroad? No, it's not from abroad. I bought it here. Because, Kasuku, yeah, yeah, I know. But, yeah, but I need to work. You know, I can't. Zubaida, I can't be having a stuffy nose. You know, you don't want to sing me after. No, it doesn't work that way. It's so like ill. It becomes so ill. You get it? So I just need to, you know. Yeah, so that's why because like when I was in London, London was a bit cold, but the place that I found so cold. Muchi, like why? Sebo, which secrets did they want me to keep? Yeah, no, I'm not lying. No, what makes me Zubaida, what makes people think that I'm lying? No, yeah, we're working. I'm honestly saying the truth. I'm saying the truth. I saw two white people, a man and a woman. They came out of the elevator naked. They were having an argument. The woman had black pubic hair, and the man had purple balls. So where am I lying? Tell me, where am I lying? Oh, no, I don't know. You people think I'm a liar? Do you have a stark feeling I'm a liar? Do you think I was lying? So and those guys who are talking to you like they're angry with me. I'm telling them they're like Matak. Yes, they're like Matak now. Yes, they should not disturb me. Yeah, Matakau. They're like Matakau. Yes. Yes. How'd you take it there? Matakau. Yeah, they're like Matakau. No, they're like water. Yeah. Those words are a bit crude. I can't take them through my mouth. They're a bit crude. Zubaida, are you okay? Have you seen the word? Yeah. Life is ladders. No, I don't think now. I don't think right now. It's a. Well, it's the problem. Yeah, I know. I saw the comments, the fucking comments. They're wankers. Those guys are wankers. I have some nice feet. You also know that. Yes. You're always telling me, Kasuku, your feet are nice. But you see, those people are trying to catch my attention. They're trying to catch my attention. And honestly speaking, you're fools, you're nickompoomps, you're idiots. I don't have your time. Zubaida, I have your time. You're my friend. You're my sister. We can always have a word or two. But fools, these feet are... By the time they talk about these feet, they had just come off the plane. These feet... Business class. Wait a minute. These feet they were trying to diss were in London. These feet went to Leeds. They went to Manchester. They went to Liverpool. They went to Southampton. They went to Brighton. Your feet have not even been to Malabar. You're talking. We don't understand that feet. You're stupid. How far have your feet taken you? You're staying Chebando at the gutters. Chebando wali kumwala. Yeah, I'm saying they're like Chebando the mwala. You know? Your feet, you use your feet to jump miala.
ebigero because Sabuka myala. Omwana yagaye ekigero kikulinga ekifi kye nyama. Yeah, now you see when you start seeing people equating your feet to that one wants to eat me. Yeah. No, I think it's gay. Night dancer. No gayism. It's gay. How do you comment on my feet, man? You can't say that. Yeah, this is Adidas. I bought this in the Adidas store in Southampton. This shoe is £230. Make it times 4,500. 230 pounds times 4,500. A fool who hasn't eaten lunch doesn't know what they're going to eat. I mean, how do you talk about me? Come on, don't do it. Me? Omukazzi's only son. You yap, you open your mandibles, talk about my feet. They have a space in the feeder. I took them to a salon in London. They went and did a manicure and pedicure on me. You know? With those very expensive creams. You just sit. You talk about my feet? What sort of nonsense? What sort of rubbish? I don't like that. So bad, I don't like that. No, have I talked about his name? I can't talk about it. He's a nice guy. He's a good guy. He's a nice guy, you see. I can't. She's my blazer. Yes. And they need to. No, exactly. Now let them cut the crap. Cut the crap. Those guys were singing. Well, they look funny, but they were singing. They have good voices. They had funny hairstyles. They were Katonda abajjukire mangu kubanga Oyinoleeta jjajja okola ki mugundi yaabwe okulaba ennyimba tomanyi bagale bagenda kuba ku Serena Sheraton ngenda bawagira ngenda bawaayo obulango nja bawayo interview eri serious nga bakola lihaso then mbaguleko n'emmeeza jjajja kye naawe onoomuntamya mulye wakamuleeta omuleeta bw'olaba omuleeta nga simuliiko mwesonyiwe nga lwaki mwesonyiwe wakamulya genda omukime omuleeta ate omugulire essowaani z'emmere nga ziwera maama anaalya kupama ku buliri essowaani emu ogenda omuleetera omudaali gwe okuva e Italy oguleko eviinyo. By the way, I have to travel to Europe. Abantu bakimanyi kuva luli okyogera nga bakutambula. I think you said abantu babikoye ebintu bagamba oyina amaalo. They have to get tired because, well, have they been to Europe? Waliwo yapereza mesajja nangane kaskwali yakalaba ali South Africa nno. Nangane bana ekyaliwo like lwaki aguze ring light. I know. Najitulaga. No, well, now you've had. Listen to me, Zubeda. You've said Zubeda. Yes. You've had is in South Africa. Abo basawo bagande South Africa. Bachanga kano kalya kano tekalya ate esaaki. Omusawo muganda. Oyo yayita wansi bayita mu National Park. Bawona liibwa nsolo. Limpopo. Limpopo. Bayita Limpopo. Hello? Kagense. Hello? Kankuddire ndi kumpewo nja kuddira. Bannayi omuntu akutuuka n'ayagala okukwata mu byenda tekannaba ate yakyogera kati olaba abo buli muntu aŋŋamba nti nnina amaalo kati wuliriza booti abantu abamanyi kyendiko tebannayasama omuntu yenna kasita akugamba nti Kasuku alina amaalo mubuuze because you see how those people were talking balina bino wammanga abeera Bungereza tasembererangako na Manchester ekibuga tasembererangako Manchester ekibuga Zubeda ekibuga takisembererangako oyo omu oyo mutadde wali abalala bava wano ne bagenda e Bungereza e Kampala tebasobola kudda bulungi nnyo osegedde abalala bagenda bali eyo mwezi ensi zima South Africa, Saudi Arabia wa banegomba
They admire me. I come, take a flight, business class, I go, I come back. Wakati wali abasajja bangi abatambula bwe bati. N'agenda ne bagenda ne banyumirwa. But tebannayogera go wabawuliddeko. Lwaki? Because ekisooka they are not Kasuku. I have the platform. Abekibabonya kiri kimu. Teri amanyi nti bali London. Teri amanyi nti yatambudde. But me they know because I'm Kasuku. The people love me. The people say abasajja boda ekyanja wali bonna. Nabawadde key holders amani abamani you. Ne bategera ndi wavudde. Ne bagamba our man Kasuku our man. Yagenze ku match, yagenze mu kisaawe. Nagenze ku Old Trafford. Kati aba aboogera tamanyi kye kitegeeza ffe abawagidde omupiira. Kati abayitirivu gye bali beewuunya n'okwewuunya bwe natuuseeyo. Kati wuliriza abantu bali nga bwe yagenda e Bungereza yatuukira London oba South London eyo wansi nga olaba Croydon wa nga tavangayo nakujja mu Central London. I'm telling you, when I arrived on Friday, I had dinner in Central London. Waggulu kizimbe kyali kya floor ana. Waliwo omukyala yajjano bamuyita Sarah yantwala muganda wa Ivan ne muwala we nga Big Ben njiraba wali London Bridge njiraba wali kana kazimba akalinga ejjinga nkalaba okyuka bukyusi boti. Now those ones they can't tell me anything. I don't deal with the poor people. The first step for anyone who is angry with me, get a visa. The moment you get it, you will know. Don't know. Travel in business class. Second, you travel business class. Then, when you land there, toka neri mumpuku. Oyo kati ayogala nangale South Africa. Ali Limpopo. Nze simanyi ye Limpopo. Eyo mubanaku eyo nengude zimusina nkole. A fool. Can't talk about me. When I go to South Africa, I'm in Sandton. Africa's richest square mile. Sandton. Nsula eri ku Sandton Sun. Jensula. Now, you see a fool talking to me. Okoza amalo. Ariyo musawo muganda. Asawa abaganda teboogera. Ate byagwa n'okugwa eri ebyabasawo abaganda. Takomawo. Business ekyatambula. Ate kyatambula. Kati badda ku ssimu abantu bonna bali ku ssimu kwe bayiiza digito wano. So bakwesonyiwe. Fools and idiots. Kati oli yaŋŋambye mu Kasuku ng'otambula wekka. Amanye yali ku kamera. Yagenzeeko ku status y'omukyala nalaba nti saatambudde naye. Webale kati let the fool be cool, calm and composed. I don't deal with idiots. I don't. Mbemba nnina amaalo gange. And right now, Zubeda, I'm living the dream. Yes. Fe twabeera ku ssomero nga twogera nga ba John Champion. Twogera, oh, welcome to Manchester United. The theatre of dreams, Manchester United take on Arsenal. Nga tukopa ba commentator. Kati fe tubeera mu bisaawe ng'omupiira tugulaba wali. Omusajja Fernandez n'agamba Kasuku from Uganda. Omanyi kye kitegeeza. Kati kiringa bw'olaba abasiraamu. Ekyogereddewa. Ekyo gwe ne bakyogera n'otakikwata musiru gwe singa kati tulina tuliira. Oliko jja kagatto. Yakirabyewo kagatto yabadde talina na data. Teyamanya nakumanya nti wagenda e Bungereza mukwane gye teyakyogera. Shalom okola naye si kyo ku Lwokusatu. Mubuuzo oba tebandaba ku TV. Ekyo kimala. Genda obuze entambi. Nedda nze kyenjagala. Fernandez. Tomumanyi na mumanya muleke. Fernandez yagambyeko Fernandez. Yogera nti na Ndez. Yo manye shati namba jaliko? Fernandez ngagamba no Kasuku from Uganda. Webale. Olimba teyakyogedde kate kagatta okuze. Naye emyaka gyo giganye okwogera amazima ko kasajja kogenda fana obulimba. You see, because the problem is Zubeda, mukyalimu amaalo. Mwe kimu mula kiri impossible. Tekiri. Naye ekyo olimba. My brother wagenze mu kisaawe. Mathias Kunyo mumanyi. Asamba kapiira. Kati omuntu gwe njogera naye mukyamu. Leave it alone. So kati okitegedde kye mbadde kunnyonnyola. That's it. So munnange embeera yeeyo. Awo we twabadde. Kati bino ebisigadde, these people were saying things until they live the dream, the experience I'm going through. Kati ate naye kyewunyisa.
ngenda Switzerland nafunya yesabo checho aha abantu ndozo balabi buli lucha gwe pade manya atayo mba nawe mukwano soko jeno nga chikadiem olimba kirabika bulungi oyinayo ki neki mpa chayo mukalu ne chapati emu n'amagi 2 ne omumanyi chayi wange toteeka mu plastic wammwe yitambwango omubyali nnyo ekitanda yitambwango omubyali nnyo ekitanda tebamuzira ndi tebamuzira anti oba opakuukirira nti ayinza okwetegererezaawo n'akugobera awo tugende mu maaso obadde ombuuza ani omukyala tajja mu kamera tushuutinga mukwano tuli mu kamera obadde oyagala ani eso obadde onjagaza kinnyabo kale nze simumanyi anindemu ate no abadde azze straight ogiwa mutwe alien skin bamuwamba mbo ndaba bataddeko free alien skin bamuwamba alien skin bamuwamba so tuddeyo wali tubaddewa obadde ompa bintu bye bya kisiru kati kyekyo oyinza obiranga ebyekisiru naye byamagezi kati tuddeyo wali obadde ogenda Switzerland ng'ovudde Europe Switzerland nja kuba nkuwa update kakkana so abantu beeyongedde okwagala Kasuku buli lukya I'll be briefing you kakkana nade oli mugamba nti ne Zubeda mmuteekeko nanga akakitunule mwalabe akirowoozeeko kuba abantu bagaye kati boddamu notatambula nange tebijja kunyuma bijja nyuma ate nazaalibwa naawe ondabye bukulu olaba gwe nazaalibwa naye muleka e Kampala kale ate olwo gwe embwa ya ku kyalo olabye obukulu gwe nsanze oluvannyuma nga buli omu akuze kale ate gwe okyalina n'osaba permission ey'omukulu tosaba ng'onootambula olina osaba ntegeeza omukulu naye sisaba mba ngenda bbula muwanvu ayambala enkondo eyo gye bayita Tolan big show omu muwanvu omulala munene Tolan big naye muwanvu olina okubaamu n'eddaala omuwalampa naye kati Kasuku okimanyi oli mumpi ku muwala oyo nnyo olina okuba omukoma wano ndi kimpi jjooni mulimu kimpi jjooni era ayambadde engatto ye ate nayo mpanvu nayo nnungi waaye abayimbi balonkinze gundi bagiyita batya Museveni album Museveni album olina oluyimba n'olumu lwe waategeddeko sinnagiwulirako nze nalabyeko lwe bayimbyeko olumu naye sikyalujjukira wabaddeyo tebaakuyita bampita lwaki tewagenza saasobodde genda watidde bampita naye nadde nina gyendaga ate kwolwo nga mmanyi njavaayo mangu naye saavuddeyo mangu nali nina gye ntwala embuzi zange kati nga ozitambuza bufuuse buzibu ne ntwala embuzi zange naye ne mbalaba baali emmere
Abitex nga waali ate n'avaayo n'ayogera ebigambo birala. Okubeerawo tekitegeeza nti takkirizibwa kwogera. Abitex n'avaayo ate ng'ayogera birala. Naye nga mu byonna finally kaana kambaata kati kaana ka Kyefaali. Namulabye annyonnyola. Namulabye nange ng'akoze press conference. Ng'agamba avudde wala ne muzeeyi we. I mean baagenda ne bakola ne DNA. Naye nga talaba nsonga lwaki mbw abyogerako. Era bibeera tebitukwatako. N'agamba nti eyabyogedde ye w'olugambo. Biba tebitukwatako. Eyabyogedde ewaki? Yakoze olugambo. Talina mmizi. Si kye ŋŋambye bugambi nti eyabyogedde yalina olugambo. Sinagamba nti talina mmizi. Omuntu bw'aba talina lugambo abeera ki? Abeera talina ki? Bw'aba alina olugambo. Gwe tokyongerako tokiwa nnyo muliro kirekaawo. Kati omusajja muzeeyi we ye Kyefaali. Bwe bagambye. Brigade ate jeno yalwana ne bali. Walwanako naye. Wali omumanyi bulungi. Naye naye beefaananamu ne Kenzo. Nange naye beefaanana wano. Ne kati lwakuba Chester ategedde. Owaayi. Kati Kenzo ate agwatya eno gye baali yagabe waliwo omuzeeyo gwe baaziika simamu bamikwano simanyi ate omulala ne bamuziika oba wa kati atuuka atya eyo. Maama we yafumbirwa oyo muzeeyi Hasani ate. Yajja n'olubuto. N'afumbirwa muzeeyi Hasani kati ye akula amanyi muzeeyi Hasani ye taata we. Kumbe yali naye muzeeyi Hasani yazaala bano abaana abalala maama be yazaala. Kugambye ebintu byonna si byangu. Ne kasita yazuulayo ate embonaabona gye yabonaabona Katonda n'amubonekera kati ebitaala byamuta kati ayibalulya ebitaala biyitadde. Ate awo babanga mutaani wa Kyefaali agenda kulya ate taata we jeno. Kati wano olowooza wa presidential advisor n'abuvaako. Ate sitategedde taata ye mulamu. Taata we yafa. Bagamba yafa mu 90 oba 80. Naye yafa. Senno nabadde mmanyi waali. Bagambye bayafa 98 oba 99. Awo we watyo. Taata ali muyimbi. Okay. Naye mbaga muzeeyi we yakubira ddala emmundu. Namulabye. Yali yaginooza. Naye nze abayimbi kyensinga obbaagaza awo nga boogera ne president. Copyright bagyogerako ki? Gwolabye bagyogerako. Saawulidde we bagyogererako. Sina we nalabe bagyogererako. Bayika bajja jjiddira. Kati bayika balonkinga alubamu. Copyright yeetaagisa. Kale ebintu ebyo aba URSB abo bampitako kaawo ne ba naye munange olaba ye copyright. Copyright oli bwagendayo ng'olina ebintu ebyagala copywriting obicopywritinga ku URSB ate omuntu bw'abikozesa osomumusuuwinga. Kituufu. Naye bannange ababimanyi batono. Ababimanyi bati ndowooza balinda. Babimanyi batono. Ndowooza balinda. Bakole ki? Ozolami. Kyawo tumaze. Ewedde. Ewedde. A big show. Ewedde. Lwakuba simanyi. Nange asidi yakoledde omusajja live ya saawa. Asidi ki? Senga asidi. Nga live agikolera ani? Pako. Kuki? Music in Africa. Buno obuswiti nabugula Bungereza. Pako kamuni. Babuyita Jackmans. Walese kamu? Mbadde nnakamu mu nsawo. Nagwe. Lumu oli nsaba ebitasabika. Mpaako n'afuuka mpaako. Kiki? Gwe ng'osaba wano nze nali nkwekkaanyisa. Nze nali nkusabyeko ekintu nze. Singa obadde tobisaba ng'ensi eraba. Ne byenkusaba era nze mba nabigula. Kati awo sikitegeera. Wakangulira kino ki? Abantu banjogeredde osabiriza otya swiiti. Swiiti nali nange sinnamulyako. Naye bambi awooma. Abaana bo nga tebannampereza message nga banneebaza. Bagenda kuweereza. Banguwe. Saagala mbanyiigire ndowooze nti tebalina mpisa.
Acid bade kunyumiza acid. Acid yakoledde Lutaaya. Live ya saawa 7. Kuva ku 12 mpaka saa 5 ez'ekiro. Nga kiki olwo? Nga kiki? Sakitegedde. Ati yali team nice. Zengazi. Nasooka ayiwa naye acid ajja bwino w'abantu. Mu bantu. Zengazi asooka atulekemu. Ku nsonga za Lutaaya. Asooka atulekemu. Ezo ensonga zaawedde. Waliwo ensonga zijja okukubuuza. Zebangambye nti Sendi yazimanyi. Ezaki? Nja zikubuuza. Asooka atulindemu. Asooka abalekemu. Naye leero njogeddeko ne ttiimu ya Irene. Ne baŋŋamba Irene kasita yalabye ng'omukazi ate alinga akyalinamu obujja. Kiri kimuluma olw'okuba nti omusajja teyamuwasa. N'agamba kale ayina ku mukolo kwe yabadde n'ayimba ng'akola bw'ati. Neŋŋamba guno omukolo si gwa mugole. Naye bagambye Irene alina abaana abo abalala ab'omukulu. Baalabirira. Weebali. Naye abatandise omwogerako ebigambo. Irene Namatovu si wambwa. Irene alina abaana 7. Ono omukazi omulaba. Just omukazi yeetinkuula. Nze n'adde njagala Lutaaya. Tabonaabona. Akole ki? Nze Zubeeda nze. Ogasima kifaananyi akikwate. Akole kyaweereza omukazi. Si mukazi. Bano aboogera. Bune bw'aba father nga yamuyise. Tulina okubaako ne munindaamuko ne Kasuku. Advice ki olumuzi owa abasajja? Ezo advice zengabira abasajja zesinga okuba. By the way, let me tell you Zubeeda. Olaba abakyala edda banyigirizibwa nnyo. Yes, nnyo. Omu ku bantu eyasinga okyusa abakyala engeri gye balabamu ebintu yali Specioza Wandera Kaziwe. Yavaayo n'atabukirako ko omwami we. Abantu ne bategeera nti kati abakyala benneerwana gye beerwanako abakazi ne batandika oyimuka. Omukazi n'amanya nti omanyi nti edda abakazi ng'agenda n'akola kati waliwo abataakolanga. Naye waliwo ate abaagendanga ne bakola nga ssente nga bw'ozifunye n'ojja n'ozanjulira omusajja. Omusajja ali waka. Omusajja naye yagenze kukola. Naye kati gwe bw'ovaayo ng'olina omugamba kukola ssente bwe ziti. Nze nzijukira mama wange yazimba ennyumba e Bukotaawo. Ebigambo byayogerwa okuba ku sayidi ya taata wange awo. Nga kiki? Mukazi kuzimba. Kati wakyazimba. Sima agenda kati mu bwamalaaya yeetunda. Naye ng'omukazi ennyumba gy'azimba ki? Yeye. Ontegeera. Oba yeetunda oba teyeetunda ennyumba gy'azimba ki? Yeye. Ate ku lwawo tebaayawukana. Kati baba kwawukana. Ng'omukazi asigala mu bbanga mu ngadda wali ewaabwe bwe bajja. Era yadda mu nnyumba ye Bukoto. Oshegedde. Kati ebyo byabeerangawo kati n'abasajja naffe wano we tuli. Tulina okukolayo ebintu ebitiisa abakazi. Omukazi alina okugamba ye ekintu n'omukola ekintu. Tomukuba. Tomuvuma. Naye waliwo ebintu bye oli agenda n'akuloopa ewa pasita. Pasita n'akuyita. Nsomba n'akukubira. Gwe baloopa ewa pasita musiraamu. Omukyala ayinza okuba pasita ye mukwano gwe. Omusiraamu yingira ofisi ya pasita. Omugambe pasita wankwatirako ku bino ebintu nga muzaalamu. Ng'okoze otya? Nga weeyambudde. Kuba kati yesebo ekisookerwako omusumba ayita atya omusiraamu. Ayinza okuba omukazi ye gwawuliriramu. Kati omukazi baba awulirira mu musumba agende ewa musumba. Amuwase. Abeere naye. Waliwo ebintu ebimu bye sitasobola kujoogebwako nze. Zubeeda. Kati tukitwale bakututte wa father kati gwe oli mu katuliki. Era nayo sigendayo. Kati gwe oyagala bakutwalewa. Njagala omukazi ayogere nange. Mukimale nga bwe mwakitandika. Nze. Kuba be nali mukwana saayitako reverandi, saayitako pastor, saayitako musumba, saayitako archbishop, saayitako oba father. Be baba nga beewasa nze n'omukazi first resitula tujje mu church. Mutugatte. Mutugatte. Olw'ebirowoozo byaffe.
ekifo kyokka kyempuliriramu kiri kimu poliisi na kooti Kasuku lwaki andi ze bayita kati abantu kyabadde babuuza lwaki utayasasuya ssente mu kkooti kati ate gwe gy'oyagala gye njagala ekimusasuza ssente mu kkooti kuba yamanyiirwa abantu balina otegeera Zubeeda olina otegeera nti nazze nensaba omukazi nannyima ekyo ne tukivaako ne tugenda kukiddako yakumma kyaggwa byagaanira bibye omuwalanye omwogeredde ebigambo omutadde ku bunkenke lwakantu kati nibe kati yakakumma kendo kafuna ewalala omusajja akedde ku makya akulese kiriza move on agenze kukiddako omulemeddeko bw'omuzze eno bw'omuzze eri oshegeera Zubeeda obulamu buno bwe tuli mu bumpi nnyo ne bw'oyingira kati n'okumayo obulamu bumpi nnyo kati kankuseseyo kino Zubeeda wakati obulamu omuntu obunyumirwa wakati w'emyaka 10 n'emyaka aga 5 gy'emyaka 3 mu emeka gyokka buli awangaala okusukka emyaka 5 talina kyanyumirwa ku bulamu essanyu lyakyayina nti mulamu kubanga ku myaka egyo kati nze Zubeeda nina ekizibu kimu nze sisobola kubeera na muwala nga anjagala because nina ssente oba anjagala because nze Kasuku mbeera nina ekizibu mu mutwe kyembeera mpulira kati kyekyo nze Katonda namusaba ne mugamba nali ekirooto kyange nali njagala nnyo ovugako ku Benz ne mugamba njagala mpe Benz mu myaka nga nkyasobola ogikalakata nga bempakinga wali akawala ne kagiraba ne kakkiriza okitegedde inaakinkolera Benz nagivuga formatic myezi 6 nekyuka ne musaba ebintu ng'ennyumba yange bireme kunsanga mu bukadde essanyu lyofuna ng'oyingira ewuwo n'ogamba ani yalesaawo engato ani akolokota langi wange ani ali ku kisenge kyange akizanyirako baatyo iwe tobyogera mu bukadde kale bw'oyingira emyaka 5 ojja okwana Zubeeda akubuuza olina ssente lwaki oli myaka 5 towasangako ebbeere etto olina ddisasuliro ddirabako bakulu bano be wandikwanye omutuukako ng'embeerebeere zimuli eno wansi ku lubuto ng'ate naye yakoowa kati gwe omusajja ow'emyaka 5 bamulabe ng'ali Manchester mbw asanyuse nnyo aba talina nageekwata kibeera oke kuba naye ekirooto kye kibeera bwe kityo naye eyo gy'emyaka wetugambira nti oba yandikikoze mpola nakireka gy'emyaka gye bagaa nti ffenna tuswazizza okitegedde so kati bagaa nti obulamu bumpi kye bategeeza kasita oyingira midlife awo 50 years your body goes through changes otandika okwerondalonda akolaki abantu otandika obbejjako okolimira abantu oyolekera obukadde oyingira emyaka 60 otandika okukolimira abantu kati bano abakazi bano n'abasajja nze kye mbagamba olina okukkiriza nti obulamu busobola okugaana okitegedde n'omanya yes ne mutuula wansi n'omusajja kalaawo waliyo abakyala akweka omwana n'atamulaga taata we taata we aba afudde n'amuleeta nti ono yali mwana wo alaga abafamire you're not welcome ate otya jjukira Kasuku oba mufu ati kati nze omwana akwata ku nze ate nze nfudde Zubeeda omwana gw'ozadde kino nkikubuulira wano misana nze sad reality nagiraba dda omwana gw'ozadde akwata ku ggwe ne taata we bino simaya jjajja tebimukwatako musimaya muganda wange muganda wo tebimukwatako naye alina abaana be kati bino ebisigadde muganda wo baasalawo n'agamba nti kyabuntu aba asazeeyo kuba muntu mukwate kamulinda nkubira ogwokuna mu muvume okitegera kyeggamba aba akola kyabuntu sisita wange eyafudde
twabagambye tutwale abaana ne babagaanira. Saidi omusajja yaganye. Nze iwe yamaganidde. Nze naba mu ngalo. Jjange yaŋŋambye omwana omwajje abeere nange wano. Ojja mulabirira wano. Asome. Mama Christine naye n'agamba agenda twalako omwana omu. N'omulala n'agamba agenda twalako omwana omu. Balala sada oli n'agaana. Nne nga kati ate nze sente zange ziwonye. Kati awo n'enkola ntya? N'onaaba engalo. Kubanga gwe mbadde mmanyi yafudde. Bino ebisikadde byonna abantu bye bakolima nze simanya anti wange. Abaana b'Abaganda be tabalabiridde. Ayina ssente nnyingi naye tanfaako okuggyako nga maama we ayina kye yamulekera. Nti nkuwadde ennyumba yiiyo oba gundi awo kimukakatako. Nti maama wange yaleka ebintu. Naye maama we afudde talina kaalese tata afudde tolina totwasamira tuleke. Wajja oti Kasuku oli mwana wa muganda mu buntu bulamu. Nange wano wendi abaana bange bonna buli mu buntu bulamu era benda abbuula nga abazanyisa. Tekimukakatako mu buntu bulamu agamba ono muganda wange. Kati sisobola kera kumakya kumanyiira bbuula. Bubbuula omwana washe wamuzanyisiza mba mmanyiira. Kati bana abantu oleese omwana taata we afudde tetukukiriza. Wamumanga mulamu ate omuleese kati ate obonyebonye bano badde bamanyi taata alese puloti z'ettaka 40 tuli bana buli omu 10 oleese embwa. Kati waliwo abasajja abeegaana abaana ti omwana si wange naye nga obusungu gwe beeganye mu bulamu ne mukufa tajja. You have to find a way. Omuntu yenna kiribesti. Omuntu yenna bemba teekawo wansi. Omuntu yenna Zubeda bemba mwegatta. Muyino mmanya. Genda ow'omukyalo oli ansusiza amajaago. Mugamba agasusa agambe. Tulina lipooti ze tuli mu kkola. Ebyo biveeko bya kisiru naawe. Amajja 2 tuddeyo wali. Nti omukyala yenna n'omusajja. You have to find compromise. Yensonga lwaki ngamba nnyo bakyali bange. Omukazi gw'oyagaddeko obugere yambala. Omukazi gw'oyagaddeko engalo yambala. Omukazi olina okuba nga yenna omwagala. Mukyala wo baanoba ono anajja replacement. Omukazi omulabye omwagaddeko bbeere. Ogudde mu mabeere. Ogenzi. Aha. Omaze omuzaalamu. Gayiise gonna tokyamwagala weeganye omwana. Anti bakazi baabwe waka baba bakambwe olumu. Omukazi baba mukambwe waka toyenda. Waki ono n'obudde bw'oli? Mukazi wo mukambwe omumanyi. Waki weegatta? Okay, waki tokozesa bupiira? Kati ono omuwala ono ayina otegeera. Lutaaya moved on. Okuggyako omanyi waliwo embeera ebeerawo. Tuyinza onnenya nice nga Lutaaya akyasabiriza. Ng'akyamubbirira. Kati ono naye n'amuleetera okulowooza nti anadda. Nga kati nice agenza olaba Lutaaya takyajja. N'akola ki? N'atabuka. So abantu kye mbategeeza, people fall in love and out of love. I know it is hard to take in nti omusajja akukyaye omukazi akukyaye. Naye weekwatekwate. Weeyoleyoole. Moving on. Move on. Ne bagamba akakagambo mukoogera naye kazibu nnyo. Olina okukeemanyiiza naddala be kibeeramu omwana. Kuba omwana kati it's no longer about you and the other idiot. Mulimu omwana. Awo abafuuse idiot. Abafuuse idiot. Omukazi bw'omukyawa omusajja bw'akukyawa. Naye kati kuku we bukya ku makyanga naawe omukazi azzenga nice. N'omwana ali mu mawulire. Agambye omusajja otatuwa buyambi. Naye asiiba asaasaanye ssente wano. Ate kati nze ekizibu kye nnina nga be nkunnyonnyodde. Nze oli kasita mu mawulire. Tuba tetujja kukwatagana. Kiba kikomyawo. Kubanga nze wendi wano. Tewali nsonga bw'oba omanyi nti twegatta n'onzaalamu. Tewali nsonga ekugaana kujja kwogera nange.
Noŋŋamba nti mwami Kasuku kati Zubeda nkolera wano ku Mmande. Sunday Nation weetuula buli omu amanyiiwo. Studio yange weeri buli omu amanyiiwo. Tosobola kuŋŋamba nti wanoonyeza Zubeda akutuuse ewa Kasuku n'akubula. Wanoonyeza Sendi, Jenkins, Bat, Shalom. Tekisoboka. Oyo abeera azze ku blackmailinga. Okitegedde? It is simple. Jangu ewange. Ngambe Kasuku twekola nenzaala omwana onzijukiza omwaka. Ne wabula bannange omanyiira. Nga lwaki omukazi akujjukiza omwaka gwe oba tomanyi nnaku lwe weegatta? Anti fedda twazungazunganga. Akasuku nedda ebyo bya. Kati nyinza okuba nga nali ntudde ku theatre. Anti wuliriza. Anti nkubuuliza. Olina okujja ne facts. Arm yourself with facts. For example, mbeera nkubuuza nti kati ku bbina nninako ki? Ku semane ngene nninako ki? Bw'aba teyabyetegereza. Kati awo kati anti awo we tugendera mu DNA. Naye nga twogera eno kyenkunnyonnyola ffe twerabira. Bw'omanyi walagi gwe nnina ku mutwe. Nga teweerabira we wooteeka. Nali sinnaba kutandika kunywa walagi ono yenna. Ajja ne fakisi z'omwaka. Kati ajje annyinyonnyole. Kati mujja genda mutegeera mpola mpola. Asajja kati mbubeerabira. Abasajja beerabira. Kati bw'omalaawo, of course, okay, the reality is sisobola butamanya muntu. Webale. Royale. No mwala gwe nasanga ebyo ebiseera nanga atwegattako. Ne mbuuza ddi. Mannange oluusi kiyitirira. Nange ndi muntu. Weerabira. Twerabira. Kati gwe teeberezaamu omuwala gwe nali emyaka 10 emabega. Obeere ng'okyaliko vis-a-vis ku baana abatambula ennaku zino. Mba nkyajjukira mbwa. Kati wetumala okwegatta okujjukira kwaffe. Naye k'okimanyi nti waliyo omukazi gwe webaka naye n'otajjukira nti weebakako naye. Tekisoboka. Towulirako wayita passive sex. Oyitawo obuyisi ogenda. Yakusanga mulumbe ku theatre, gundi yali afudde, ne mujja n'omugamba owaaye nga mpulira ekyoyoyo ne mudda mu parking. Oba mu mmotoka. Waliyo n'abawala abamu. Wuliriza ono. Kati k'okimanyi Zubeda waliyo abavubuka nga bw'omubuuza waakebaka n'abawala bameka bayingira 10. Gye bali. Kati 10 kyonna kiri ku medulla obulongota. Mulalu. Kyonna tekisobola kuba ku medulla. So bw'ojja abantu balina otegeera tojja ng'owaawaala. Jangu ng'oyogera. Nze am a very simple human being omanyi Zubeda. Ojja n'onnyonnyolamu ne ngamba okay, yeah, okay, yes, okay, yes, fine. Omwana yeye. Ne mubasaba alwo abaana mpa omwana. Anti kati gwe bw'oba oyagala mumpe. Olumu baba tebaagala bambi. Ng'omusigazi omwana wo. Naye nga mumugaasiga omukwano gwe gwammanyi agamba. Sirabira mwana ali wabweru muteekaawo. Anti ekyogeza abasajja ebyo ebintu kabeera kajanja k'abakazi. Kuba omwana bw'obeera naye wano baalwala omutwala mu ddwaliro. Naye kati gw'omanyi nti omusajja obeerawo ne bakukubira buli wiiki ng'omwana yalwadde. Yeesika asikondoka lw'obeera naye tabaako kyaba. Kati abasajja ekibageza ebyo kwewala ebyo. Naye bw'osanga omukazi ategeera n'amanya nti fiizi ze njagala wakitabeera n'omwana we. Ate magoba ki ge tufuna mu kubeera n'abaana. Baba lya sente. Abasajja kitemulowoozaako ku kintu ky'okola muzaale bakazi bammwe bokka ab'ewaka. Bano abalala muleme babonyaabonya. Be mutagenda wasa. Be mugenda abagenda okuba obukubi endulu bawe fiizi. Mama wo bamuwasa yali wambaga. Mama wange yali wambaga. Baganda bo boyina abalala baali bambaga. Baganda bange? Tolina baganda bo batali ba maama wo. Batya nga batatange abazaala. Gye bali ne bato. Anche nkubuuza kati bo si bambaga bamama baabwe. Webale nnyo kati tubagamba nti bazale mu bambaga bokka. Bano baganda abato wandi bafunye.
Atenze bad nali mbetaaga nnyo. Ekyo kyenkunyonnyola. Kati bireke si gwe nnyinibo. Ezo ensonga ezimu zireke. Ojja funa obuzibu bwa bwereere zireke. Nga buzibu ki bwenfuna? Muzaale mbakazi be munaalabirira ngezaako bagamba. We muba mmanyi temugenda balabirira temuddamu kwegatta. Abakazi bakuba amasimu temugakwata. Naye n'abakazi b'ewaka nabo tubagambeko. Gwe beera ku musajjawo. Oba owulidde nti azadde oba taza omukazi yise etteeka eri. Ogambe nti nina omukazi yagamba omusajja etteeka eri. Gwe bw'ozaala abaana bo gw'omanyi wano tebajja. Okitegedde? N'amugamba seeti kamugugu gutali ki? Era ye ne baawulira nti omukazi we eri sima omwana we tannasoma, sima beegoba ne bbaawe, ye alinda musajja waka. Tebimukwatako. Wabula kyataaga awulira n'emmere ya wano yabuze. Emirembe gy'ayina. Abakazi oluusi beeteka ku pressure ezitali zaabwe. Bazadde omwana eri akwatirako wa? Omwana gw'otazadde akwatirako wa? Bye ŋŋamba n'abasajja. Omukazi omusanze n'omwana we. Otandise omutwalatwala ku ice cream. Mukazi oyo omwana kakatikako Kasuku bw'owasa omukazi alina omwana oyo omwana aba mwana wo. Kasuku toyonoona abantu. Oyo omwana aba mwana wo. Era omwana akuyita taata. Ayina taata we. Mwana abeera ayina taata we. Mulekerawo ebyekisirumba anko we. In fact oyo omwana akkirizibwa okumpita Kasuku plane. Saagala neesibeko. Sina bwe muyita. Yes. Era ennyumba tesobola kukwata muliro neraliikirira nnyo nti mwali. Maama wa muggyemu. Kyenkunnyonnyola, that's what I'm telling you. Osooka n'oggyayo abaana bo. Bano ba Lugave, this Lugave. Mr. Katende, how are you, sir? Nanweyisa oli otya? Ono ne bamutekako amaanyi ajja kusooka addeyo alabirira abeewaabwe. Ge mazima mwe temwagala reality. Bino ebisigale tukola buntu bulamu. Kyenkunnyonnyodde nti okwewala ebyekisiru ebyo. Oli mulekera ebizibu bye, naye akulekera ebibyo. Kirala tosobola kubanga nze Kasuku. Kitwale nti kati owasa omukazi omulala akusanga n'abaana bo. Ba Nicholas. Omukazi oyo alina osooka n'abaana bo alina obbaaga. Abaana tebamukwatako. Nedda tebamukwatako. Basanze n'ab'ebweru bonna tebamukwatako. Ye abeere ku babe. Buli mukazi ali eyo amaanyi gateeke ku mwana wo. Obuntu bulamu buleetedde abantu ebizibu. Babeera baana be. Oyo si mwana wange. Oba bagamba mwana agenda kusoma naye tasoma. Maama ye najja n'akunnyonnyola munnaye kati Shamim mugamba agenda kusoma naye taata we. Akubire taata we. Oba ye mwennyini yeekwatire ku mwana we. Kweyingiza mu bizibu bitali bibyo. Kyenkunnyonnyola we wavudde obuzibu. Buli lw'oyingirira ebizibu ebitali bibyo Zubeeda. Bye bizibu bye tulina kati. Abasajja abadrowinze layini ezo. Emirembe gye balina togimanyi. Teyeraliikirira bitamukwatako. Okitegedde kye ggamba? Bw'alaba omwana we ng'agenda kukwata ku paasi n'adduka n'amuggyayo. Maama wa amuggyeyo. Lwaki maama wa amuleka okugenda ku paasi? Omanyi kati kankubulireko. Omanyi nti oyinza ommuggyawo ku paasi awo. N'akaaba. Maama we n'agamba omwana wange tomwagala. Bali ababo abalala nga bo baleka ne bazannya. Aliba akyali kitegeera. Abakazi obamanyi. Kati kankunyumizeyo kino ku bakazi. Omukazi ajja n'abaana be. N'olabirira ababo n'obaba buli kimu. Ate n'akuholding at ransom. Waaki oli oba ababe tobaagala nga bano. N'omunnyonnyola nti mukwano. Bano baana bangu bali ekyo olutalo ne luyimukira ddala awo. Omukazi n'atandika n'okyawa abaana be bano. Bazadde wano. Okitegedde? Kati lwaki mutuuka ku ekyo? Lwaki mutuuka ku ekyo? Kyenkunnyonnyola. N'abasajja nabo kubeera kumanyiira na kajanja. Nze abaana bange bakulira wano waabwe. Omukazi si ye yakikoze. Bw'ozaala ebweru abaana babeere eyo. Batwale ewa jjajja eyo ya jjajja waabwe. Mulekere maama we.
naye maama we Kadaama yagenze bweru kati omwana alina okujja akulire wano bajja kubattula ekyana kyo anti abaana mulaba kulira wamu ebyo bya kisiru biviireko ddala byebiri bye nakunnyonnyola privilege z'abaana abakulidde wano taata ne maama we bali ndala si ze zimu ne bana abazze obuzzi mu Bible babayita bastards be bazadde ebweru golooza waki mu Bible babayita bastards olowooza Katonda yali musiru so kyenkunnyonnyola oyina otegeera omukazi bw'ozaala mu musajja nga mufumbo tegeera nti you cannot have the same privileges. Yes. Okitegedde? You can't have the same privileges. Tegeera nti alina amaka ge eri bali abaana be bajja okusomera mu international owuwa agendewo ku umeya we bajja osobola okugyako nga gw'olina obusobozi abo abakazi abamu obalaba mu kifo ky'otuuzaansi omusajja n'omugamba nti owaaye nina kapuloti ke nalabye mbadde njagala tukagule tukazimbemu ffe tubeere awo badda mu Kaayana nze omwezi njagala omwana batuwa akakadde n'otunuulira omusiru omusajja ono bw'omulanga alinamu kasente mukwate bulungi omugamba owaaye nina akataka ke nalabye kumpi n'ewaffe bakatunda miliyoni 10 100 ku 100 tukagule onzimbireko ennyumba mpola mpola teko n'obwabapangisa ffe tuleme kusumbuwa omusajja buli waawulira ebintu ebyo kati oyo Nice yali abigambye kolutaaya mubuuzi ye yadda mu kwagala kakasa namatovu bakyamukakasa ali mu nnyumba nga n'ekyapa kiriko erinnya lye bakyamukakasa abaana be bali Bulaaya gye basomera alinnya ennyonyi waayagalidde gw'okyakaayana mbu omwana ali ku Boston wali bamubanja emitwalo 15 musiru kati byebyo kati kyeki kyegga nti buli kiseera lowooza what is most important osobola okwagala okukaayana naye batya okyega kyengunyonyola nolina omugamba nti anenda katukole beetuti abasajja abasinga bategeera abasajja bebabonyaabonya mukazi wange agenda kundekako pressure biki tewali kikuggisaayo omwana wange tewazze kukubatiza kwa mwana bwenzija n'abeera atya omwana oli yamuzaala bweru bakoze akiika taata akunnyonnyodde bajja kunkuba ebifaananyi mu akiika bitambule eri omwana tomwagala tewazze na mu akiika tewazze mu kubatiza nnyoko olunaku lwabadde lumu lwawedde abazadde tebajja ku mbaga z'abaana ng'oleeta akiika taata we munnyonnyole nti taata we alina famire endala eri temukkirizisa kubanga azungazunga wano buli kiseera akitegeere mama omwana omunnyonnyola omugaye taatawo bajja mukuba ebifaananyi nze sayidi ya maama wange ye yankuza era nze buli kyenjogera bukojja naye nina baganda wange be nasanga mu bukulu yalena nabo njogera nabo tetweyinaako buzibu kati nga nabasanga ate tunyumya era ne mbasanga ne muzeeyi waffe era yatulekerayo ne ku ttaka ate nga nabeera tebali bubi neera sibasabiriza kati tunyumya twogera era bakunnyonnyola nti ati nze nafaanana taata waffe bulijjo ngamba wafaanana sayidi ya maama munnaye nafaanana taata wange wano mu feesi sayidi ya maama n'ogitwalako mubiri n'engitwalako bino ebirala naye ndowooza nali mixture ndowooza taata wange ne maama wange we beekolera okunzaala baali beeyagala nnyo ng'amasannyalaze bakyagayina nenzija nenfaanana ebukojja kuba nagendako eyo bannaye abantu bandaba ne bagamba bannaye omusajja yazuukira yeye hamumazeeyo yeye baba tebakola tebagamba kyokka muto yali afaanana maama we nenengera bekikuze laba mbwa bino ebyana bino mbwa so kati mulabe abantu kati nze nalayira omuntu yenna alijja mu mawulire we tukoma
Ali Akigudeko. Omwana mugamba wooli nti mwembeeganye. N'omwana wo nga mwali. Nga n'omwana waali. Omwana olumu abatalina musango bambiri. Kati maama waddemu amagezi. Abakazi obwana buba buyaninga mmwe kuba. Yasamire muli. Kaba tekamanye ne maama wako yaye. Maama w'omwana weetereeze. Weeteeke mu line. Ofune position wo. Omanye omusajja ono mukwate bulungi. Ate n'abasajja abamu temubeera rigidi. Wali asajja bambalawo omukazi nga mukkakkamu ate amumanyiira bumanyiizi. Mulekerawo mmanyiira abakazi. Omukazi akunnyonnyodde akkiriza by'omugambye. Naga akale bw'oba zino z'osobola tumutwala awo. Ate nagala zo za kukuba. N'oyagala kuba kati abo ekizibu kye bakola kiri kimu. Omukazi akkiriza by'omugamba. B'atandika okukubira ottima fiizi yango nsange mu kaloogi bwe kati. Mukazi wattu agezaako kwerabira biri ku lw'omwana we ozzeemu omulya. Omuwadde essuubi eppya. Kati olwakola atya? Okirabye? Ekitali ekyo bino ebyokujja mu mawulire nze sibyagala. Naye nze nkola mu mawulire era oli bw'ajja munnyonnyola nti kyokola kibi naye bw'oba kye kinaakutaasa tuula nga tutandika interview. Nze ajja mu mawulire ojja omanyi nti awo we tukomye. Era kasita osonga be papa ajja okunzijako interview nsooka mukunamira. Ajja okunzijako interview nsooka mukunamira. Okuwa your side of the story. Naye oba weesiga kino kunama oba olowooza ebbina lyo lyakabi nnyo. Si lyakabi naye waliwo ebintu ebimu ebirina okuba radical. Waliwo ekyo kye bayita radical. Zibeera manyi kye bayita radical. Oyina okukolayo omuntu ekintu. Kati olaba anko ayinza okukumanyirira ebbanga n'okeera ku makya n'omukola ekintu eki. Nga ki? Kimpesi blaza. Aba yeebasa ekiro n'omukuba oluyi lw'omulawo. Oluyi lw'omulawo olumanyi. Waliwo gino emirawo emineneko beegiti. Obutali buno obutono beeguti. N'okwata n'olumukuba oluba ne lukankana. Abanga agugumuka n'olumuzaga n'olubola ne lukankana kati ng'ali bw'ati. N'asooka n'atyamu n'ategeera nti kati. Andi kati awo ky'oba okoze aba takyasobola kwebaka baati. Ebyagambo sound asleep. Yebaka eriiso limu. Kakodyo kanaatukolera ng'abakazi tebatukubye binnyo bimalamu. Andi kati human olaba the element of surprise for human beings never leaves people the same. Bw'ojolabe omwami wo ng'akusurprisinze ne bw'oba badde omunyiizizza. Kati olala kwanti ffe tulina obuzibu. Omukazi bw'oba omunyiizizza oyagala omusurprising there and then. Kasooka omuleke obusungu bumuggweko abikubekube mu mutwe byonna. Nze bana nyinza n'okifumita ekiso. Nyinza okukola benti byonna. Kati omanyi waliwo time ejja reality n'etuuka nga talina kyagenda kukola. N'akolima mu mutima gw'ebigambo ng'abiri. Kale omanyi yeeyitawo amaanyi kale be. Kati wayitawo ng'omwezi n'omusurprisinga. Nonga baby, I bought you a new car. I've not been so good to you. I know things have not been good, but aleme kufiiringa nti omugulirira kuba kiri nakyo kibi nnyo. Abakazi buli wanaatandika olowooza nti mwona omusobya olina omuwaayo ky'omuwadde muba temujja mumalako. Kati eyo element ya surprise ajja tuula yekka agambe naye kisajja kyange wadde kifu naye kinjagala bambi kinjagaliza. Osobola okwerawo ng'omuntu omwagala naye ng'omwagaliza. Abantu bangi bali mu relationship tebakyeyagala naye beeyagaliza. Ndabe yakagatta akalungi n'enkagulira omukyala. Omukyala alabyeyo buutu ennungi n'agiggulira. Laavu teriiwo naye waliwo okitegedde. Kati element eri gye nkuwadde naddala abasajja abakuba abakazi bakuba leero bakuba enkya nakukola ki gwe tokaayana naye. Kati olaba bino bye bakkambu bakkasimaya ewa bakuli bulume. Amannyo gagendemu kamusiiwe emyezi egi ategeere. Abuuza ki ekyabaddewo nti nze gw'okuba ndi musiru. Kalume
Mulume semanengene. Goma yamanyoko nga gakote semanenge obanga ayagala okwasa amajibo oti. Tasobola kuddamu kukuba. Anko wabi. Bino ebyokuyiwa uliriza bino ebyokuyira abasajja musima mazzi gokya biki. Ebibonerezo byolina okuwa omusajja byangu mulume. Ate omulume wano webakomola. Waluma. Wano wakati. Wakati bakomola yoli musiru. Mulalu. Abasajja babakomola abaako wano wala wundi. Eno waggulu wawasigadde. Ekinyama wekiva. Woyino luma. Abasajja balekerawo okuba abakazi. Balekerawo okucunga abakazi mu public. Oli mukazi wo. Lwaki omuvuma avuma? Muli mu bantu bw'omuvuma. No! Akoze ensobi. Muyite mu kisenge. Omugabe, excuse me, a minute. Ekyo kyokoze sikite. Omucunga baganda we bali. Omuvuma avume by'ekisimu. Olakuba yagala kanti oli musajja. Abasajja bakuba abakazi empi. Omusajja osumulula otya omusipi. Okuba omwana wa munno. Nga ne taata we teyamukubisaako musipi. Waliwo abakazi bakuba nga abagaye bwekwata esijibala. Gy'okwata gisibala. Kati nga mwannyinaza ajja ngamba omusajja yamukubye bonkwatayo sizibala. Geega amagezi ge mmuwa. Geega amagezi ge mmuwa. Ng'alyoka ategeera. Ng'ategeera ensi n'ebifa mu bwengula. Emyezi gyegi. Ajjanjaba kitundu. Nga talina bwannyonnyola bantu nti omukazi yannuma. Omanye ekyo ofa nakyo kisiiri. N'omusawo batalina bw'ogendayo munnyonnyola kati anti awo because omusajja abeera akyagala okwegatta addamu empisa. Zimuddamu. Eddagala erina omuwoonya ate mukazi yaliina. Weebale. Fulampeni. Bolirwa fulampeni ng'ekiro nga yeebase. N'awuuma. Sikitegeeranga kikubya abakazi. Kyekimu n'abakazi abakuba abasajja. Lwaki okuba omusajja? Boolu yawaawaale. Boolu yinaagulaana n'atalantuka. Hategeere. Omulume. Amajawuli nga gaagala kwatika. Because abakyala banafu, it's the only defense they have. Stop those things of beating people. Men stop beating women. Women stop beating men. You can always harmonize. Me, I always tell people, the quickest solution. Nze Zubeda olaba, benne magana naawe nkuviira. Nze sikyalina budde bwewalana n'abantu. Mwaye tetuwogera, simabe twesanga ne twe I forgo you. Nkuleka bulesi. Lwaki omusajja toviira mukazi? Omukazi lwaki toviira musajja? Lwaki? Amagi g'omusajja yagala geeriira madamu. Agatulise betyu. Ono. Mwekiri. Naye ono muganda omugatta taata mugatta maama. Mwana mu half caste. Naye ono mwana akuyita ssenga mwana wa muganda wo. Mwana akojja wange. Ate namuwulira akuyita anti. Niwaki omukuumakuuma bw'otyo muleke mutuwe. Mwana akojja wange naye mu half caste. Mutulekere najje tutulugunye. Alimu Olusomaali n'Oluethiopia. Tewali buzibu. Ensaa gitegeere. Olaba agakuba agamanyi. Olaba bakuba amagye abiri agakutte. Oyo mwana museegu. Eyo enkuba y'amajogira. Bwe batyo semanengene be bamukuba. Oyo mwana museegu neye. Kale afaanana nga ateegattangako. N'omulabe bakubye amagye ati. Sitasobola kuba mbeerera. Wallahi mbeerera. Tebakikolimba. Oyo mwana mu kika kyaffe ffenna tusibiddeko. Mukuuma lubugo lubaale mubbe. Oyo omwana bagenda tuleetera embuzi enkeera bagenda kuzza omuzigo. Naye nabagambye waffe ffenna ffenna tufumbiddwa tuli bambeerera. Nedda bambi walayi waffe ffenna tufumbiddwa tuli mbeerera. Nze nange bampasa ndi mbeerera. Tunaddiŋŋana. Bino bisasule. Omanyi kati olimbisa ddagala. Nensinga Sendya yalaba embwa ey'amalibu. Walabako mirundi ng'anyumya embwa eyogera Olufalansa. Naye nze nalabye embwa ya Sendi naye Sendi olumu atubalemu amagezi.
yalaba embwa y'amalibu. Jacob Biko tukatugenda tukole ebirala obudde bukyali misana. Ikop bakube babifaananyi olikwenda bifaananyi birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukole olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofiirirwa so kwenda kukola nankani send of decent wesimbye omukalulu decent funaba Ikop abo bulwo bayito bataako tubateeko tuli kujja mu kulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana ne okubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina n'okumuyamba oyo omusaada eri ekindi aba Ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nteno naba akole ne ya ne debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 7. Executive Media. Focus, innovate, succeed.